rape ne cocktail we. Oyigira ki mu situation ya rape. Navayo n'endabula rape nti omusajja oyo talina kyayinza kukolera kubanga tannaba kwetengerera. Mu America bamutwalanga mu bugu. Tasobola wadde okupangisa akazigo. Ali ku ka green card. Ka green card ke baamuwa abasobola bulungi okuva mu America n'agenda ke Uganda. Era nembalabula nti bannange mmwe bannayuganda abawala mwegendereza abo abasajja simanyi bamukuba bikalu abo bakuba ebifaananyi ne bateeka simanyi ku social media nga byaka abo babeera yala. Omuntu ali bize nga edimizaya obudde mbujjawa obuno obubeera mu ebyo nti simanyi ate neekuba ekifaananyi ekisinga okubeera ekyakabi. Nze nyambala bwambazi kyensanze ne ngenda ku job. Fenno ffe tulinamu ku kasente naye abo abajja Uganda ne bapangisa emmoloka ez'ebbeeyi nti basobole okuwangula abawala abanyirira nga ba rape babeera yala. Neffe abalina byonna abaabimalayo tubeera is a life buli kimu nga kiri standing. Naye abo abasula mu ntebe z'abantu bakonfusinze abawala abato nga ba rape. Kuba kati rape yali amanyi kaafunye mu America bamutwala America. Munnange rape kankubuulire oyo ne bwakuzaalamu omwana e Uganda oba abaana babeera bannayuganda. Naye ate ffe ba edimizaya batalina budde bubeera mundabirwamu kwekolako biki. Bwe tuzaala abaana e Uganda babeera baswidi babeera balandana oba ba England babeera ba Canada babeera ba America. Njagala abaana abawala muyige nti omuntu alinamu ettooke si ye muntu oyo gw'otuusizaako first sight. Abo bali yala. Mutunulire ne Uganda abantu gw'osinga okulaba mu bikiraabu abaaka be mulaba ku mativi badongo tebalinamu wadde ekikumi. Nkubuulira ogenda mu kikubo n'osanga omusajja addugala ng'ayina ensimbi ezifuula na piro. Kaakati era bwe kiri wano e Bulaaya abo tebalina kye bali. Neffe abaabimalayo tusomye tukola tweyagala buli kimu tukirina ebitambula tubirina tetulina budde budda mu ndabirwamu. Ekyo nno mukiyige mbabuulira amazima nti abo be mulaba abaaka abamala ebiseera ng'agenda ku kalive n'amala ate simanyi bifiruta biki baagala ku confusinga mu abaana abawala. Edimizaya ife abalinamu abasasula emisolo abaakikuba ne tukimala tetulina budde bw'ebyo. Rape yiga bano bakuyigireko. Ampakinge na kukubo nsomesa abawumba tutu. Nina ekibozi kyenkoye ndaba mu bitambuza ku social media nti Bobi Wine tagaba. Kansomese mu bawumba tutu mmwe mubemu amagezi muyige. Mugamba nkosa olumya oluvuma ne munyiiza kwa mulinga baana bato mulinga batoletole. Bobi Wine mwamutuma ki? Era yabagamba nti okugaba bakikaka. Bobi Wine mubaka wa parliament afuna musaala MP aina political position afuna monthly aina contract namwe omusajja ne mumalaka emirembe mwagaye mutega bya wasiya buli mwana agabira asiya. Gomanya abantu abona banonya ne sinjiru 10 nga basinga asiya okubona abona asiya yesimya badde bifo ne mama fina nga baina solo muwa yakakadde mwalufudde bima buli mwana agabira asiya. Era ani abagamba nti okugaba bakukaka. Era Bobi Wine ayina mutemu akinti yalina okuwa buli kimu yalina ofuuka emboozi nga waluka kodi. Munoonya obumumba n'ensonga za mwendala ne munoonya bukodi bwe mwekwasa bate munenya Museveni etatadde eddagala mu ddwaliro mulakasi yanaafa. Ne mulya mmere ki n'abadde bagoberera ebyekisiru. Nfuje kunenya Museveni atatadde eddagala Asiya n'asaba amazzi nga tagayina muli ku Bobi Wine atafuna budgeti. Ani abagamba konto okugaba bakukaka ani agamba nti Bobi Wine wabaga bagabira mu kamera. Olwokuba mama fina ye buli kyakola ayita kamera mulowooza nti buli mwana kuyita kamera okulaga nti alina kyakola. Bwe yawa omukazi wa Warone yayambala ebya red ne bamubuuza nti Bobi alina gamba ekyo kyama kyange. Bw'omanya abantu Bobi bayamba nga si ba kamera mulowooza buli omwana yambira mu kamera. Faba muntu yambira mu kamera kusikiriza balira kuyamba abantu. Naye tukikola tulina kikolera mu kamera si buli ayamba nti ayambira mu kamera. Abantu bangi abataasa abantu ffe tulina obuvunaanyizibwa abamu tusobola school fees bungi ttaamu naye nga si bonna tubaleta mu kamera.
Era mwagaze okola nti ase komino kudaminingira Bobi Wine obatagaba. Njagala mumbulye Bobi Wine omusala agujagwa alina okuwa abantu. Era Bobi Wine wasala nagaba tukulumbero wasi akatekeyo mukadde 10 kulumbero abajja muvunanyizibwa omanyi makabu ayina. Era bamekaba asobola okuba ne satisfied. Mbadde nga mubadde mulina kumwegatako Bobi Wine okulisikinga obulamu bwe n'avuganya Museveni kimala okuwa tolina kyomubanja. Mwa abantu abasama ku social media ebiyenje ebiwumba tutu ebitalina kye bisobola kukola nga tebisobola kuwayo mutima gwabyo nga tebisobola kuwayo sacrifice zaabyo bye byasama mbutagaba. Bobi Wine ogamba obugambi nti ngenda kujjako Museveni kikumala. Era singa tubadde mu nsengunyufu singa tubadde mu nsenzi tegeera twandisondedde nga Bobi Wine naye mwe banaku mwe bakopi mwe batalina kye musobola muli batiitiizi naye mubeera okwasama muli kukristizing. Naye omuntu afudeyo yewaddeyo nagakanwane asija afune eddagala mu ddwaliro naye mwasama biwumba tutu mmwe baba bagamba togaba kyatteeka olwokuba mukola ebintu byamwe mu kamera ane bina Uganda zennenya ebintu ebyavumye bifo ne bamafina okumuvuma kyabadde kikyamu aiva machi mamafina baba bayogedde nti Bobi Wine mukopi ate gwa obugobo musiru kubanga okugaba tebakukaka mamafina banga wakyogedde embirabye ku mitimbagano nga buli omwalanduka bweba bitufu nga yogedde nti Bobi tagaba ate oba muwumba tutu kubanga nawe okimanyi ogaba weyagalidde era lwaki bwe tuba tuyamba bano abali mu kamera njagala mugende mufuneyo akakazi akabonaabona ku byalo nga teri akamanyi mu kayembe kwe kuyamba okutuufu Katonda kwategeera lwaki muyamba abantu babeera mu mawulire abantu ababonaabona nga abulwa ne singi 10 olw'okulya ng'oli anoonya panado wa singi 2 gye bali ne si buli kimu tukikolera mu kamera. Akasijja mukamazeeko emirembe bw'ataziika nti Bobi mubi bw'atagaba nti tagaba bw'agaba nti yadde sente za Museveni bw'atakola bannange mwamutuma ki lwaki muwa omutwe n'avaawo n'awona gundi mwamutuma ki ddala mbwa mmwe embizi mmwe mwatuma ki Bobi Wine akibawe contract ki gye mwakola naye misamba mmwe mwamutuma ki bannange omuntu mumalako emirembe wano buyagenda okwekalakasa ku square mwamukuba mukubisa defi mwakola woki bina Uganda njagala mubone kuba muli bisirusiru baba pama mutwe baba kolomira temutegeera temulina ali bayamba Besigye yajja kubayamba mwasinika gannyo semogerere mwasinika gannyo sebagala mwasinika gannyo kade Bobi Wine mumusinikira gannyo kubanga Katonda yapama mu bwongo bye musanga bye mugoberera bye musanga bye mwogera bye musanga bye mubuukira kubanga muri Israel taken by the storm omwambo otyanto omuntu obutakuwa kintu kiba kya teka abavugo bagasala batemera omuntu kyalina okukola babagambikete ekizibu kya Uganda kyabadde Asia yabadde alina eddembe kuba yabadde ne mamafine nga asobola omuwa akakadde negomanya abantu enjala beeruma okubaya temutegera mu biwumba tutu nesi bifo ke mwanabira Asia nemutandika omusinikira agannyo nemutandika okugayula embaaza mmwe nesi bifo mwamusasudde bivumo kati mwani ali bayamba mwabandi badde bagamba twebaze esi bifo kale okuzula obuzuuzi erinnya Asia nti gyeriri mwamusasudde bivumo kati mukimanyi nti babakolomera mbizi mmwe mukimanyi nti muli bakolomera ebyaddala kati abadde bapama mu mutwe nga mmwe ani ali banunula pulira obusungu ntuyana n'okutuyana ani ali banunula mu biyumba tutu mmwe era mmwe babagamba ko okuyamba kubaka contract Bobi Wine tayamba Bobi Wine takola ki ne Bobi Wine okuvayo buvuna agamba ndize kankulanira ofune eddagala mu ddwaliro Asia yeme kufanga ebyenda bivunze kikumala wandi badde atosasula Bobi Wine okuyiwawo obuyiwa omubiri ne muziiza emikono ate mwabasama kwegamba baba baloga busirusiru baba pama mutwe ne muwunga Museveni abawumiza obwavu ne muwenga temukyalina magazi naye ababaga mmwe mwabaki ani abaloga era ani ali banunula omusajja agenda kubafuga bihogo zibafuge embizi zibafuge lwa busiru bwammwe temulifuna mununuzi olane ba Bobi Wine babesigye balukwaga bagalo banula mubavuma ani ali bayamba waliwo gayi wano agufudde omuze gw'okuvuma Miss Kigundu ku social media gayi oyo ali South Africa eyo ndowooza eva akola video ze nga ali mu kamotoka avuma nnyo abantu atera nnyo okuwemula abantu Miss Kigundu yagenze n'agamba mu katambi ke yasembyeyo okukola oyo omuvubuka yaleesa Miss yasose n'ayogera n'agamba nti sente omuntu z'agendamu okkuba ekyeyo yalaba ng'ezo sente zimumala bumaze okutandika bizinesi n'abeerawo nga alwanirira okukulaakulana wabula so kugenda okudipendinga nga ku musaala ye bw'alaba
Gayo n'agamba nti Amisi Kiggundu bw'oba oyogera ku bya kukola toyogera kubanga tomanyi kukola gw'omanyi oyina muntu gw'olimu oyina bintu bya muntu gw'olimu n'agamba nti Amisi Kiggundu toyina moral authority yogera ku kukola ne bwe bakuzza ku zero naye ne bamuzza ku zero mbu ye asobola okukola n'akusinga igwe tomanyi byakukola mbw'obwo obugagga bonna bw'olina kwegya emyaka gyo wabujjawa ye bakoledde ebbanga naye bo nga tebafunanga bugagga obwo gwe byonyumya mbu omuntu bw'akola afuna obugagga era n'afundikira ng'agamba ti Amisi Kiggundu eno gavumenti bw'erikyuka ojja kuba bisimanya ebintu birimanyika nnyini byona biki obugagga bonna bweyogerako talina moral authority Amisi Kiggundu eyogerako bugagga kakati njagala okuddamu gaayo oyo kamuyambe muwe ku time eno Amisi Kiggundu mugagga gw'ogamba toli mugagga wabula weewuunya ye engeri Amisi gye yabufunamu ku speed naye nti mwe mukoledde ebbanga ddene nnyo temufunye bugagga my brother okuva n'olwaliro njagala okitegeere nti obugagga si kukola nnyo okuva n'olwaliro njagala okitegeere nti obugagga si kukola nnyo obugagga kulowooza bw'oba okola nnyo 24/7 olina chansi ntono nnyo ezigaggawala omuntu anaagaggawala ayina obudde bungi obulowooza okusinga obudde obukola ekyo genda okinoonyerezeeko ekyokubiri bw'oba ogamba nti Amisi Kiggundu yafuna ssente mmwe temunnazifuna ng'ate mukola okumusinga ekyo kikkakase nti obugagga si kukola nnyo nga ggwe bw'olowooza kati ggwe bw'ojja ogambe nti Amisi Kiggundu obugagga bwe si bubwe buli muntu bw'ayitimukayo batyo boogera naye kye njagala okukutegeeza nti mu nsi eno omuntu yenna ky'okkiririzaamu kitandika okujja ne kikusiba oba ne kikusumulula kati gwe bw'oba otunuulira Amisi Kiggundu asente zaalimu sizize n'otandika okugenda ng'omumanyiira kino kikulabisa eri abagagga bangi mu kibuga era toyina mugagga gw'ojja kukolagana naye mu Kampala kubanga bakulaba nti ojja oyisa mu bagagga amaaso kati neewaabwe ekikuleese ozenga opportunist oyina bye weetaaga togenda kukolagana n'abagagga ate omuntu okugaggawala weetaaga abagagga okusobola okujja ng'olina ebintu by'obeegenderezaako kuba bayinza obutakubuulira naye gw'ojja weegendereza n'olaba kyogamba nti Amisi Kiggundu ne bamuzza ku zero naawe ne bakuzza ku zero mbu ye tamanyi kukola gw'omanyi okukola olaba toli ku zero naye tolina bw'oli kati we bakuzza ku zero ekyokubiri njagala okitegeere bulungi nti Amisi Kiggundu waali awo bwe bamuzza ku zero tosobola era kukola kumwenkana era osigala nga bwe wali naye n'ayambuka okugezaako okudda we yali kubanga ekuba omunaku tekya bw'ekyesigala mu nviiri kati ekuba Amisi tesobola kukya naggwerawo ddala ate naawe ekukuba tesobola kukukuba n'ojjobera ku levo ye era ekukuba ne bw'ebeera erekedde awo okukukuba era eraga nti yakkubako era ekuleka mu levo zo ekyokusatu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde amazzi we gatakulukutiranga tegasobola kuyitawo tebakulimba nti gwe Amisi wadda ku zero osobola okujja n'okola n'omwenkana wabula ate ye akimanyi nti wali najjangawo biliyoni emu wali najjangawo biliyoni 3 kati era bwaddayo kubanga ayavuwadde era at least avaayo n'abukadde 5 ugwe levo zo wanonangawo kakadde bwe wanonanga akakadde bwoddawo ye wava biliyoni bw'abajjewo obukadde 5 n'afiirwa obukadde 995 kitegeeza gwe wajjanga akakadde togenda kujjawo yadde 0 n'opportunity etuukawo oba tokyagiina kitegeeza babazza ku 0 gw'ate oba ogenda kusembeera ddala obutaddamu kumanyika yadde okulabika yadde owulikika okitegeera so abantu amu bawe ebitiibwa nga mwogera muganda wange okukola okutuuka awo Simoniino bampita Godfather